Ndyanabo baadde balowooza mbu bagenda kuta Muwanga Kivumbi Honorable atuukire mu kkooti mbu atandike kubanja kafo kaba MP. Yabagambye dooze emyaka 10 ebisanja 2 n'ekitundu byemaze mu palamenti bimala. Twagala Buyinza kati. Twagala Buyinza. Baadde bamanya agenda kudda eri afayiringe adde mu kkooti simanya mbu nze MP omutuufu wewa we Butambala. Butambala, it is just one small constituency mu constituency ebisatu mwana mu ebiri eziri mu Uganda. So that is something that is very small, very tiny to any big dreamer. Anti yabagambibwa yali ayagala kusambira ku floor ya parliament ne mumugjayo. Kati katandike kugusamba international acrossing borders asukeke Butambala kubanga ye deputy president wa Buganda ali in charge of Buganda. Eba muganye agusambire mu constituency emu kagusambire mu constituency 78 obaka agusambire mu constituency mu district luli abadde asambira wali Butambala kati kasambe amaleyo ate bwamala mu Buganda asuke namu agendeko ne mwacholi. Mwade muloza agenda kujjamba afayiringe adde mu byokugenda mu kkooti simanya anoonya kafo simanya bikoze bite emyaka bwe gigenda tumale bwe mutuvuge speed. Ndaba wano obuli mutulekanira mu kyamugwanidde. Tetwagala mutusuruwaze wale twagala mutusuruwalireko. Teri ali mu bino nga tamanyi consequences. Teri amanyi atamanyi consequences. Tugambe abana bonna bali makomera babasibye lwa bigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi yayogedde ate yayogedde mazima. Kati buno Ndyanabo buli wano nyenye bonna bugenda bubuka buti mwe bagambye biki temugenda tuforcinga tutiisa mbukati onforcing okutya kati nze nkugambye sitidde sina mu kutya munzo yagala nkulimbe nti mpulira ntidde simanya nkankana. Njagalo bajjukiza wano ewala nyizo butamanya wano tebatuteeka ku maanyi wano tebatuteeka ku maanyi wano tebatukwasa maanyi wano batumassajinga ne batulimbalimba nga bono ogamba omwana bambi lyako biki abatwegayirya ne tulyako wano batwegayirya bwegayiriza okulyako wano tebatukwasa maanyi wano tebatukwasa maanyi teri yali atuwanguza maanyi tebakulye ebinusu wano tebatukwasa maanyi otukwata mpola n'otulimbalimba n'otusudiya n'otubuzaabuza no you can okay also to manipulating n'otubuzaabuza ne wano tebatukwasa maanyi ate tebatujjaako direct tebatwetako kibuli wanino. Kati omu waba avuddeyo n'ayogera ebigambo omu bwati omusajja alina just mumwa gwe yakozeseza talina wadde n'akasaale nemukankana waliwo ababadde beyogeza mbukati bwaba wamaanyi lwaki bamukutte kubombi aine mundu n'owomumwa oli najja ne mundu okuyoola kubona ani aba omunafu omuntu wakuyimirira mu ngoyina akimanyi bulungi oyine mundu zonna oyina buli kimu najja nakufacing nakugamba wano nabyogera nga tatidde gwe naye ani aba omutiitiizi. Nze wano ngamba wabakoze eki ngwabalemye wona kyamugwanidde ani abagambye nti njanoonya kisaa kyammwe kumwe abalasana kuliko gwe yagambye nti we bankwata ajjanga nanzijjayo. We know what we are doing. Temututegeerera mbu lwaki yabadde yabyogedde yali sirise kuddiru ki ani abagambye tugenda sirika ani abagambye tugenda sirika temukirowoozaako ate wonde batukwasa maanyi wonde batukwasa maanyi tebatuteekako maanyi mwana eno mmwe musoosi katulaba muti singa tubadde tukola bye mukola singa tubadde tukola bye mukola tukyakozesa mumwa bwe tuti tukozesa mumwa as of now we are using
kati wemba musolo kankana wati wateka komanyi tebatuteeka komanyi mbokati bakutebanga Kivumbi mulaba yabiyitidde yabikoze etya ayina gwe yagambyeko mbu webankwata gwe jangu webake mu kyange nti webansiba jangu webake mu kyange temwefuula bagezi bonna bukulyetinze bufeeka account bugenda bulasana mbokati tutandika okukankana balenze ne breakfast leero siridde ate bannange arayi sepuuzesa zero strategy. You have the money, you have the guns, you have the army, you have everything, but bubadde bamusuubira agenda kujja atandika onoonya akafo adde mu bya politics bya bulijjo. It was just one day, but it rained. It rained. And he is just one individual. We are so many. We are so many. We are so many. How many are you going to arrest? How many are you going to silence? We are many. He was just one individual like this. He came out and you all started. You wanted to disappear. His words felt like bullets, like live bullets. If you can be intimidated by just kati awo ne wembuliza kufe nani abatya oba ani abatidde. Let me tell you guys, temukyetaaga kuteekamu maanyi mangi. You invest a lot of energy, you know. You get so many men to go and surround, to go and abduct just one single individual who is a civilian and who is not armed. Just do this. It is very simple. Just do this. It is very simple. Gwe mpito ngambe oyagala nkusange. Just tell me. Ngamba ati nsanga wano. You don't need to do that. Like you broke the road, you surrounded the drones here, then the all these kind of cars are here. So many men, they're all armed against one individual. Just tell me where you want me to find you. Ngabati sanga one, we shall come. Muswano tu walu nako mugamba mwena muje. You can as well do that. You put out the list and you say, I want A, B, C, D, Z individuals. We are going to show up. Just give us the location and you say, I want to see you from this place. You don't need to first break. You're not supposed to break the roads. You break into people's houses. You do ABCD. You go with on top of that, you go with the media houses. Media houses. Why do you want to prove to everyone that you're powerful? That's not how power speaks. Power doesn't speak like that. Power is silent, power is calm, power is peaceful. You know? You don't need to first cause chaos, like you share everyone, you're powerful. No, you just invite me, tell me that I want you to find me here. We shall turn up. We are going to show up. Just put out a list of the individuals. You heard, we are going to come. Because we know that we are not criminals. If I have not committed any crime, why should I fear? I will show up. Just tell me that I want you to find me here. We are going to come. We are going to turn up. But these things of, ooh, my goodness. Let's be